abakulembeze n'abavuganya ku ntebe ez'ebyobufuzi ez'enjawulo abali mu ffe nyinza obutamanya linnya lyo naye njagala omufiiringa ati waniriza mu kitiijo weebale kuba obeerawo. Amanya nedowoozi nze bwetuufu luyambo lukufu ettuufu mba nkyali mu buweereza omwami omu gwe saamanya bamuyitanga Serwanga yeefuula nti mujaasi wa ggwanga ate ng'alumirira eggwanga kubanga aliweereza n'atandika okujja n'abavubuka ab'enjawulo nga bakuba amadinisa g'ekkanisa naye nga ndi b'omu ku kkanisa neŋŋamba Mukama Katonda nkoze ntya abaweereza ne basobola okunyamba ne bannyamba ne tukwasaganya ensonga eyo kubanga tukola ki nga tutereeza embeera eyo ng'etereera yakikolera emyezi 3 nga kwana kwakuba endalibwamu ku makya ne ku ssaawa 8 ogw'ekiro ne mugamba Katonda tebalwana naye buli olwana ne Katonda oba olwanyi n'obulamu bwo bwonna mba nkyali awo nga biwedde munnange neŋŋamba kangume abantu ne baŋŋamba va ku Kanyanja n'atuuka nga tategeezezaako wadde ne ku kkanisa wadde ogitegeeza nti njija ku kyaki kubanga ojja mu kitundu kanisa ogiwandiikira ebbaluwa nti njija bakyaliyako mbatabaganye n'abataka babalwanyisa. Mwami Mayanja Manja ayimiridde n'abaana abali mu kyakya nga basaba. Mwami Mayanja n'alagira ekkanisa emanyibwe ne Mwami Kazimba atalina byakoze abaana baweereza yateeka ku kanisa bonna abagobe. Seo Minisita Mayanja yatumizawo tulakita nejja ku kanisa n'emenya n'enju yali ku kanisa n'ebikondo ebyali ku kanisa byonna n'ebimenya ng'ensi yonna ekola ki ng'eraba Minisita Mayanja nga yabikola. Era nasigalawo ku kanisa n'abaana bange abali basaba abato abali basoma omugigi kaseera ako nenzigala ekkanisa mba nkyagala ekkanisa abasirikale ba Mayanja ne bajja ne bankwata ne mbabuuza nze musumba w'ekkanisa gwe mukwata ng'ojaggwa ne tutula ku mmeeza era ekkanisa neewangula era ne omukulu Serwanga ne bamulagira okusasula endalibwamu ezamenyebwa ku kanisa n'okwetondera ekkanisa. Mukama yeebazibwe, twebaza Katonda olw'ekiseera kino. Gertrude Kisitu Naku gemanya era nze mukubiriza wa St. Luke Town Church. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino. Tate naffe tufunye essanyu okuba nti Bishop ali wano okusaako emikono n'okukola omukolo guno olwaleero. Twebaza Katonda era twebaza Katonda abakristaayo bazze abantu waffe wonna weebali abaana baffe ab'amasomero byonna twayita mu kusoomoozebwa nga minisita azze wano era mwojjukira nga mu mikutu gyonna twabeera nga tutidde minisita bwe yajja Mayanja n'agamba nti tujjewo kyaki ettaka lino liriko bannannyini baalyo bannange ne tutya ne tugamba Mukama naye tetwatya kubanga ffe tulina Katonda tutambudde mu byonna tulina Katonda atukulembera twesiga Katonda mu byonna ettaka lino lyatuweebwa era nga liri mu lambulukufu lwalyo naye minisita Mayanja bwe yajja n'abantu ne bamuwabya ne balaba nti ate ffe tulina okuvaawo naye ate twebaza Katonda omulamuzi yayimiridde n'alaba ekituufu ekiri mu bigambo bino era ne twebaza Katonda nti twawangudde omusango ogwo twawangudde omusango ettaka lyaffe lyatuweebwa era byonna bagenza obiyitamu ng'abalamuzi abantu baffe abatweyimiridde ne bagenda okulaba nti obukyamu bwava mabega eyo banabadde baclaiminga ettaka lino si lyabwe era Mukama n'atuyamba ne tukiwangula. Twebaza Katonda olwekyo. Banange tubaaniriza mwenna mwongere okutusabira
ebintu bijja kutambula bulungi kubanga katuli bagumu. Amiina. Nembeera nze Nakalembe Dorothy omutuuze ku kyalo kino ate omukristaayo mu kkanisa eno ate ng'era ndi mukulembeze mu kkanisa eno. Nze muwandiisi w'ekkanisa eno teera nga ndi muwandiisi ne ku busumba bwaffe obw'eddambira vayisi w'omuwandiisi. Kale twafuna ekifo kino nga kituweebwa famire ya Mwami Dick Banoba emyaka miwanvuko emabega, naye ne tuba nga twalinamu okusika omuguwa n'abantu abaali beegwanyiza ekifo nga bagamba nti batuuze ku kifo kuno, naye nga baali bakolerako bukolezi tebaalina bwannannyini bwakyo. N'olwekyo oluvannyuma lw'okutambula ebbanga ddene nga tugenda tusika omuguwa batuwaabira tudde eno tudde eri, oluvannyuma Mukama yasalawo ekifo kino omulamuzi n'awa ensala entuufu nti kifo kyaffe kyaddala kyatuweebwa mu bulambulukufu. Era tuli basanyufu nnyo okubanga ekifo kino kyatuddizibwa kubanga kyali kyaffe. Newankubadde twasooka ne tukifuna mu kibanja naye kaakati tugenda mu ttaka ebintu byonna bitambula, tulina ssuubi lya kufuna kyapa kyaffe. Yes. Abantu abaabuzibwabuzibwa naye ate tebajjanga bintu